obubaka bwa Ssaabasajja era nja kukusoma. Emyaka 28 eyise nayita Bishop Senyimba n'abantu abalala 5 ne tutandika ekitongole kya Kabaka Foundation. Okuva olwo tutambudde naye mu mirimu gy'ekitongole gyonna era nga yakubiriza olukiiko lw'abalima b'ekitongole bwemba nga sisobodde. Bishop Senyimba tubadde tumwenyumirizaamu nnyo olw'ebitone byabadde nabyo nga mulimu obumanyi, obukozi, obuwulize, loyalty, obwesimbu n'emmizi. Tumusaaliddwa nnyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu egy'ettendo gy'amukozesezza mu nsi. Tusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naffe atulumye. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutemi ow'okubiri Kabaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.